Yo, this is Rock Patilla Mbaniriza kabalunja bagara kufifija ethanyisa ankangangoma nti mukola kyamanyonyi ddala okubanga ate mujjeeko middeko mujje bali gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero ate nga gwatanaba kubanga otweyungako mukwano nja kusobera nga onyiga ku pesa ya subscribe tugenda kubanga ate wejjusa yes amawulire gafa olunaku olwaleero tugenda kubanga ate tugatandikira wano ku ekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda ono olunaku olwaleero havuddeyo n'ayogerako eri abantu ku mbeera ya Kabaka naye nga kinajjukira nti kino kyavudde wali ku katambi akagenda maaso kubanga katambula nga kalaga nti Kabaka tali bulungi kamuna katono ddala weewaawo abantu abalabira ku TV ebintu bino bo bagamba embeera eno tebagiraba kuwabula ate akatambi ako kagenda maaso kubanga katambulira ku social media naye abali ku TV waka bo balaba ebintu nga everything is normal yes oluvannyuma lwa pressure eyavudde mu bantu omukulu ono olunaku olwaleero avuddeyo n'abaako ensonga z'ayogerako ku nsonga eyo era ng'ategeezezza bannayuganda nti Kabaka talina buzibu bwonna wabula alina allergy ye mutawanya singa aba akozesezza masiki yes vidiyo eyo mwena mugenze maaso kubanga mugiraba kyensinga okubanga nkakasa kakati no mu bufu bwe bumu ow'ekitiibwa Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri yes olunaku olwaleero agenze maaso kubanga ate agemebwa akawuka aka COVID-19 ng'era bw'omulaba olunaku lweggulo nakulaza ekifaananyi nga nti yalabikiddeko mu Capital Shoppers era nga bagamba nti yabaddeyo nga yeekolera shopping ekyewuunyisizza abagenze maaso kubanga ate balaba naye bannayuganda okuva mu ggwanga erya South Africa tebabadde bamativu n'ebyo Katikkiro byagenze maaso okubanga ate ayogera era nga bagenze maaso n'okwekalakasa nga bagamba nti Katikkiro alekulire abeere nga ava ku ntebe ey'obwa Katikkiro bo bekoze ki bekyaye bakubisiza ebipande bingi nnyo ne bateekako obubaka obw'enjawulo ne bakoowola bajjajja ab'enjawulo bajjajja Kyaddondo ne babagamba nti munange osirise nnyo ne bagenda mu maaso okuyita bajjajja Namugonzi nga bagamba nti munange musirise nnyo muyambe ku Kabaka otherwise embeera si nnungi n'akamu n'akatono ddala bagenze mu maaso n'okulaajanira ddala nga bw'okiwulira abalangira n'abambejja mujje mutaasaani mujje mutaase Kabaka munange embeera si nnungi n'akamu n'akatono ddala ono n'agamba nti tubanja obwerufu kuwani ku beene embeera nga bweri oba bweyimiridde bye mutuwa tetubikakasa si mazima oli n'abuuza why a coffin cake keeki eyakolebwa ku mazaalibwa ga Kabaka mpaka nakati bakyagitankanako lwaki mwakola eyo okitegeera Kabaka afulume eggwanga agende ajjanjabibwe abasinga obungi kye babanja kye bagamba nti kyekina okubanga ate kikolebwa Jjajja Kabazi osirise nnyo byebyo ebipande abannayuganda mu ggwanga erya South Africa bagenze maaso okubanga ate bakubisa Jjajja Namwama Buwama osirise nnyo no one is safe bannayuganda bwe bati bagenze maaso okubanga ate bawanjaganga basaba Kabaka atwalibwe mu ggwanga ery'ebweru ajjanjabibwe bekikwatako bonna ab'olulyo olulangira buli muganda waali bagenze maaso okubanga bamukoowoola nga bagamba nti nedda ffe embeera egenda mu maaso ku Kabaka waffe tetugitegeera wadde n'akamu n'akatono wadde nga Katikkiro atuwadde ebyo byatuwadde naye tetuli bamativu ate okuddako ku sayidi y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Ssegirinya yes ono tukimanyi bulungi nti yali yakwatibwa era ng'abadde nga mu kkomera weewaawo nga zaawozesebwa enfunda eziwera ng'omusango tegukutuka olunaku lweggulo yagenze n'abeera nga ate addizibwa mu kkooti ku Buganda Road ate n'agenda mu maaso kubanga ateerwa kakalu ka bukadde 3 bulambirirwa obwasondeddwa okuva mu bantu naye munange embeera ye si nnungi n'akamu n'akatono ddala era ng'ono yaddusiddwa mu ddwaliro kyekiri kye nakugamba nti abangi abafuna akakisa ne batwalibwa mu kkomera bagenda okubatanga embeera si nnungi koza abamu bafiira namu mu makomera omwo mwennyini ate abamu ne bavaayo nga embeera si nnungi n'akamu n'akatono ddala era nga wenjogera musajja wattu oyo ali ku macupa yeetaagana ssaala obulamu bwe tebuli mu mbeera nnungi n'akamu n'akatono ddala okuva we yavudde mu kkomera nga womanyi Mr Updates bw'embeera ze tannaba kuvaamu wadde ekigambo n'ekimu ate okuddako omukulu amanyiddwa nga Kabuye Boston ono naye embeera ye si nnungi buli lunaku olususu lwe lwongera kufa era nga skini ye nefaanana gyefaananamu abantu abagenze mu maaso kubanga bazoominga ebifaananyi bya Kabaka bagambye nti bandibanga bali mu kusafaringa kintu kyekimu ekibonyaabonya Kabuye Boston kyekimu kyekibonyaabonya n'omukulu amanyiddwa nga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri ate olunaku lweggulo nakulazeeko ku manager wani wa Tata Sam amanyiddwa nga Fred Kigozi nga kugamba nti omukulu ono yagenze n'abeera nga afuna akabenje wenjogera munange yasizza ogw'enkomerero yafudde munange yamaze n'abeera nga ate akita omwoyo gwe Mungu agulamuze kisa ate okuddako ku sayidi y'owekitiibwa eyali Archbishop Cypriano Kizito Lwanga ebigenda maaso ku sayidi ye si birungi wadde ng'ate era yafa
abazigu bagenze maaso kubanga ate balumba amaka ge agasangibwa mu mukono ekyabakadde eyo ne babeera nga ate bamenya amaka ago ne bagayingira era nga kigambibwa nti bano bagenze maaso okubbamu amasimu ne babbamu seti za TV 2 ne babbamu ne ssente enkalu eziwera ddala mitwalo 25 ate nga kigambibwa nti abazigu abo babadde bambadde obukookolo mu face mask era nga babadde tebambadde nti oba uniform baki babadde mu ngoye nga ziri plain era nga kigambibwa nti n'abo mu maka bakyunyiziddwamu tebayisiddwa bulungi bafunyemu okutulugunyizibwa okutonotono wabula nga kigambibwa nti omu ku basuspect yakwatiddwa poliisi era nga 15 be babulayo mu bufunze abazigu babadde omuwendo gw'abantu 16 era nga ab'omu maka ago bagamba nti omu ku family members mu kaseera ka attack teyabaddewo ate n'akomawo enkera ng'obudde buki ekyabaleetedde okuba nga bamwekengera era nga n'oyo naye yatwaliddwa ku police mu ddakiika eno w'enjogera ebyo ebimu ku ebyo ebiri eyo naye nga bo aba Kampala Capital City Authority councillors bagenze maaso kubanga ate bakanya ne bateesa ne bagamba nti oluguudo luli olwa Nsambya Estate Road tugende maaso kubanga ate tulutuuma erinnya lyani lya gundi ono ly'omukulu ne yali Archbishop Cypriano Kizito Lwanga ku lw'ebirungi ebyo yagenda maaso kubanga ate akolera eggwanga lyattu era ng'essaawa yonna oluguudo olwo bajja kubanga balukyusa amannya singa aba KCCA executive bagenda mu maaso ne bakkiriza okutunula mu nsonga y'omukulu ono era bo ba councillors bakkaanyiza dda ne bagamba nti olwo oluguudo katulutuume erinnya ly'omukulu ono nga bw'ozoolaba enguudo eziwererako ddala abazze bazibbula mu mannya g'abagenzi abagenda mu maaso okubaako ebyamaanyi bye bakola mu ggwanga so n'abo bakansalazi aba KCCA kye bagenze mu maaso kubanga ate bateesaako era ng'okusaba kwabwe bakwongeddeyo wabula balinda bulinzi kubeera nga ate kikakasibwa kibeere nga munange kisibwa mu nkola ekyo tekyabadde kirowoozo kibi n'akamu n'akatono ddala nga batwongera n'okusabira emyoyo gy'abagenzi munange giwumule emirembe ne Mungu abeere nga ate agiramuza kisa okuddako ku side eno bo ab'ekibiina kya NUP ku nkya ya leero bakedde kubanga ate besolosa mu kibuga Jinja bwe bati ne bakubayo olukiiko luli lwennyini olubadde olw'amaanyi ddala era nga mu lukiiko luno batunulidde ebintu bingi nga mu ebyo mwe mulina okutunulira ni gwe bagenda okubanga ate bawagira oba bateekayo nga speaker wa parliament jjukira nti ekyo nakyo kikyali mu kuteesebwako wabula nga ate ye ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okubanga akuutira ababaka bano okusigala nga munange bakkakkamu era nga beetowaze eri abantu be baweereza okusigaza omukwano wakati waabwe n'abantu abo era nga mu bufunze agezezaako okubanga abannyonnyola biki byennyini omukulembeze omutuufu byalina okubanga ate akola kubanga bangi nnyo tubalabyeko batuuka mu buyinza ne batuuka eyo ne beefuula ne kugamba ne bakyuka olw'essente ze bafuna omusala guba waggulu nnyo ne bavuga amamotoka ne bavulumula which is not bad naye abamu batuuka nga tebakyawuliriza nsonga za muntu wa wansi nga tebakyabifiirako ddala kakati no ye omukulu amanyiddwa nga Joel Ssennyonyi sipiika w'ekibiina kino ekya NUP ate ngera mukadde ke kamu ye mubaka omulonde wa Nakawa yes avuddeyo n'abeera nga ajjukiza abantu n'abagamba nti kakati emyezi giringa ebiri emabega oba gyalinga ebiri emabega nga Nubian tannaba kukwatibwa yagenda mu maaso n'abeera nga ate ayimba oluyimba lwe bayita nti abo tebalina kye batugamba ekitegeeza nti gavumenti oba bakulu ba gavumenti tebalina kye bakola kye batugamba olw'ensonga nti babbye ensi yaffe ne bagenda maaso okutulugunya abantu ne batumalako n'eddembe lyabwe ate ne bagenda maaso n'okulinyirira ssemateeka kwegamba n'agamba nti ebintu bingi nnyo ebyakolebwa bwatyo n'abategeeza nti mugende muwulirize oluyimba olwo luyina amakulu mangi nnyo ddala so nno gwabadde ayogerako bambi akyali mu nkomyo za komera wali ekitalya kati no bo bannayuganda mu ggwanga erya Boston basitukiddemu olunaku olwaleero ne bagamba nti ffe tetunaba kubanga ate tukkiriza ebigenda mu maaso Museveni dictator tukukooyedde ddala nga bw'okiwulira ne bagenda mu maaso okuteekawo okwekalakaasa okw'emirembe peaceful demonstration nga balaga nti embeera egenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda si basanyufu nayo oba okitegeera yes bannayuganda bangi bavuddeyo mu nsi ez'enjawulo nga bagenda mu maaso n'embeera efaananako bw'etyo muli balina okukkiriza nti oba oliawo Mukama lumu nayanukula essaala zaabwe nga maliriza amawulire gaffe ye ow'ekitiibwa oyo Nnyimba Kabamba Igulu olunaku olwaleero lwazaaliddwa kabaka w'Ettoolo ge mazaalibwa ge yes birthday ye olunaku olwaleero ndowooza awezezza egy'obukulu emeka egy'obukulu 28 I think cause bwe guba mwaka leka yazaalibwa mwaka gwa 1993 omukulu oyo bwentyo bwendowooza anyways kambalekereze wano olunaku olwaleero atakuumira mpeera abeere nga abankuumira nsigadde nze Fifi J the news anchor nga bulijjo musule bulungi mbaagala nnyo mweraba